Twebaza no Joseph Doberanga otulaba ensonga nyingi nnyo zitambula mu ggwanga Uganda naye wetwogerera Honorable Ssemujju Nganda bamutadde kababi bamulagira yeetondere Bobi Wine mwami Kyagulanyi saawe nagamba nti ye yaliwo okubeera nti adduka era Bobi Wine ye mutuufu okubeera nti ate yasooka okuva mu ggwanga Uganda eritaliimu mirembe abantu bangi bavudde ne babanga bamugamba teweegereza ku Bobi Wine saawe eno onoonya amasannyalaze oba oyagala kubeera nga obikka Bobi Wine abamu bamuyisa embega nti Bobi Wine gyali kati saawe eno tamanyi waali naye n'ategeera waali amubega abasinga bagamba nti Honorable Ssemujju Nganda ono abega banne abali ku opposition nti Bobi Wine abadde mu struggle eno okumala ebbanga naye tamuwagirangako ne lwe yaggulawo ekitebe yagaana okugendayo ne bamubuuza lwaki togenzeeyo yayogira ebigambo birala saawe eno we yakalaba nti eggwanga linyigirizibwa ebigambo bingi nnyo tugenda beera nga tubigerako olunaku olwaleero ani mutuufu ani mukyamu agibuuza ku bantu. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwena gye musinzira okutulaba nze Nurdin Ntege. Ndi wa mukisa okuba nga tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo. Bingi tugenda kuba tukuzanyira ku maloboozi bwe tukuwa reactions zaffe. Ssemujju Nganda yagenda yadduka mu ggwanga lino yabomba mu mwezi gw'omukaaga yagendera mu kya kugenda kukola umura. Yagenda kukola umura e Makka. Tugamba nga ajanguyidde. Yamala kwogera bigambo. Naye finally n'avaayo n'atubuulira nti nadduka. Embeera eri Uganda tekola ki? Tesoboka. Era ku kyoko ya referring n'agamba nti Kyagulanyi bwe yava mu ggwanga n'agenda. N'alowooza teyakiwa nnyo makulu. Naye yakizuula luvannyuma nti yali mutuufu okukola ki? Okwetegula ekibambulira. Kati wano bannabyabufuzi n'abawagizi ab'enjawulo we baleetedde endowooza zaabwe ez'enjawulo ezisinga nga zipiininga Honorable Ssemujju Nganda nga bw'ali omusajja omubi, alina okwetonda, omusajja w'omutima omubi ennyo, atayagaliza, tayagala nko Kyagulanyi, teyamuwagira, kati ye ayogera atya bw'atyo. Okitegedde we njagala okutandikira. Ssemujju Nganda okugamba nti Kyagulanyi Ssentamu bwe yali adduka mu ggwanga teyakirowoozaako nti kijja kuba bwe kityo. Tekitegeeza nti yabagambye awagira Bobi Wine anti amwesibako amweyogerezaako. Nedda yakuwadde kigamba nti mu bantu abalina obuzibu mu ggwanga lino okusinziira ye kya state y'eggwanga mweri ku bantu ba opposition n'akugamba nti ne Bobi Wine avuganya gavumenti ne Besigye ne Erias Lukwago ne Muwanga Kivumbi ne Ssemujju Nganda Salaamu Musumba amannya ogamanya amalala agali awo. Kati kwe kugamba abantu nga Lukwago olaba abakwata olufe, Muwanga Kivumbi baamukwata nga kyategeeza mu kyo nti Bobi Wine taba kudduka senga baamukwata, bandibadde baamukwata. Nina ekibuuzo. Kati ye n'alaga nti Bobi yamusookayo okulengera. Bobi yaraba bukyali, yakiraba bukyali, ye n'abomba. Kati naye n'abomba ng'ebula ennaku ntono oba ssaawa n'adduka. Kwe kurifalingira nti omusajja ate yali mutuufu singa bano bwe baasigalawo ne bakola ki? Ne babakwata. Naye aba tagambye nti ayagala nnyo Bobi Wine, nti oba akkiriziganya nnyo mu Bobi Wine nga gwe bw'omukkiririzaamu gwe omuwagizi omulala. Kino yakirese kikugamba nti bo abali ku opposition Bobi Wine inclusive baali mu kaseera kazibu. Okkiriziganya n'abaana abagamba nti Ssemujju Nganda tayagalangako Bobi Wine. Ssemujju Nganda obutaagala Bobi Wine tagamba nko nti tamwagala. Biza ku byazaakola. No, anti kati bannayuganda balina obuzibu. Bannayuganda balina obuzibu. Baawula okwagala n'okuwagira. Ssemujju Nganda tawagira Bobi Wine olwa values ye zakkiririzaamu.
olwa ye kyalowooza nti okukyusa gavumenti enkola yandibadde bweti nti bwe bateera ku katiba abantu nga 8 manifesto approach ya Bobi Wine ku byobufuzi waliwo benyumira ng'etunda nnyo gye bali ne bagamba our man people power our power kaakati ate ne wabaawo abantu abagamba nze ate oli Munyagwa byayogera binkola ki ndabira ddala singa tufuna president alinga Munyagwa Lusaniya tekibadde kitegeeza nti owala n'ate bwanika mu struggle zonna oyina kutembeeta gwe kyokkiririzaamu ideology oyina kuwagira na kutunda Bobi Wine agenda okujja mu byobufuzi nga Ssemujju Nganda mwali actively nga Ssemujju Nganda musajja wa Bobi Wine wa Dr. Kizza Besigye nfanfe kati ono omuwagizi wa Nuupu agamba nti Bobi Wine bwe yajja mwe mulina okusulawo byonna bye muliko muwagirani darling Bobi Wine nga tabawadde ensonga kati abantu ba Nuupu balinga abagamba ba Ssemujju Nganda baagala kukyusa buyinza bulala obwa Nuupu bwetakola ki bwekyusa bwente bali baagala ndala ba Ssemujju Nganda bali bawakanya Museveni ne ttiimu ye okiwulira DP mu ntandikwa ng'ewakanyani Museveni ne ttiimu ye yamala neefuuka nsujju neremererwa era biri mu politics eyo bagamba if you can't win them join them kakati Ssemujju Nganda abadde n'endowooza ye emyaka egisukka nga talowooza nga nako kuba reform agenda FDC betwogerako bagenda okugulawo okutandika ekibiina kyange nga Bobi Wine ate akuba kagoma ka Lubendera his first song ngali mu ndongo akuba hit ye esooka kano kagoma 2 2 owulira mpulira concentration ya Kyagulanyi eri ku music mukubye ntya Besigye agamba nvudde wa Museveni omusajja mubi kyusiza nti eggwanga ffe tutwala obuyinza okitegeera olwo Ssemujju Nganda wa mawulire awandiika mu Daily Monitor oluvannyuma Observer n'ejjanga mwali njoza 2011 bwe mbaseerabidde ajja mu Parliament omukulu Ssemujju Nganda under FDC nga Mwami Kyagulanyi atukuba endongo ngena ali mu ndongo yaffe etambulira ddala akuba kutta Ssemujju Nganda ayingira FDC mpulira ng'omuwandiisi wa Daily Monitor ng'omuwandiisi wa Weekly Observer ezo empapula tuzimanyi nti ziri anti-government zitera okuba ebituli muki mu government Ssemujju Nganda gyava era yali political reporter nga ye BTA n'ebirala ng'akolakola mu namba n'amawulire amalala ng'agakola Ssemujju Nganda ayingira ebyobufuzi ebyo actively afuuka MP ensi emutandika okuwulira kye bayita Ssemujju Nganda balwanaganye ne FDC babaddewo batya FDC eyulise Ssemujju Nganda agamba wano nze siva ku ki kati oli ayagala kuwakanya nti omuntu abeera eggulu yes gundi omuntu azaalibwe akokolo UPC jevo manyi UPC yewangulayo kati oyagala kuvunaana abantu be yabawagira UPC nti Obote yafa dda kati bo ideology ya UPC yabakwata nti enkola eno ffe gye tufunamu eno enkola gye twagala yeeyo oba Museveni w'amaanyi oba si w'amaanyi UPC erina ebifo byewangula eyo mu North owulira tegambwako yes naye ng'ate Museveni emyaka ameka 4 ababaka babadde batera kuvaayo abasinga nga ba UPC mu myaka ameka 4 kaakati njagala oborrowing ekifaananyi ekyo
nti waliwo abantu abadde bakyawagira UPC the past 30 years 35 paka ku myaka gye n'ameka ana obwo omala okufuna that example ojja okwata Ssemujju Nganda Ssemujju Nganda ideologies ze endala kuzamu Kyagulanyi kuza Nuupu ne Kyagulanyi Ssemujju Nganda ebintu ye nga bw'abiraba level kwali abantu batono nnyo ababaringa their ego ababaringa their integrity batono nnyo abatera okukola ebyo tebabeera mu active politics abamusajja muyivu ng'alina obukugu bwalimu olwokono professor we Kenya bamuyitaani oyo yayogera Lumumba awo we batyo kati oyo ayinza okuwa ensonga ze naye waliwo bo basobola okuwa ensonga zaabwe n'agamba Bobi Wine oyo mulungi regardless nga tayingidde front kaakati basajja nga bamunyagwa Mubaraka Munyagwa mugaati gwa bata bw'aba yalaba ku Besigye engeri gye yasaggulangamu ekibuga tuuka kwa barabara ekibuli kye yateekangawo n'engeri gye yabeerangawo n'abantu be kati olw'okuba nti gundi azze n'amaanyi olina okusooka kumukonvinsinga bukonvinsinzi sekombuvumu yajja ojja munyonyola lwaki Kyagulanyi ali bwati ne bwati ne bwati nga ne agambe nti okusinza ku yagize nze mpulira kibulamu ku byenda bye Mubaraka abatawagala na Kyagulanyi byaba mugambye kati gwe kitwale Kyagulanyi nga bwe wamulondawo nga waliwo n'abalala kati gwe oyagala kugamba ate buli omu alina eddembe gwe oyagala kugamba bwe wawagira Kyagulanyi Mubaraka Munyagwa yali alina kye yali yakukola naye Mubaraka Munyagwa bye yayogera awulira nga Bobi Wine ate yasinze n'omulondawo onfuna nti Abedi Bwanika yaliwo yesimane kuba president baani n'ogamba naye nze Abedi abo nkankawemu Besigye Abedi Bwanika yesimbawo kuba president Betty Kamya yesimbawo kuba president Jeno Biralo ne yesimbawo Abaganda baawano Abaganda abaawano bwe baawatuuka okuwagira abantu abaali bavuganya Museveni 95% baawa Besigye ekituufu abaali mu opposition Abaganda baawano baalondawo Besigye nga values zino endala simanya federal simanya Buganda ku ntikko emmwanyi ekola etya Buganda tier regional tier federal baalabanga bano bituufu babirina naye ate Besigye yasinga ebiseera ebyo ne balekawo Betty Kamya yajja ne federal 2011 Betty Kamya yajja na federal nga gwatembeeta Abaganda bowulira bakayanirawo Buganda baalondamu Besigye nga bugwe baagala ne Museveni Maachi azze okuga baagala nnyo Obwakabaka Maachi azze okuga baagala nnyo Mengo era baagala nnyo ebintu ebikwata ku Buganda Omuganda bwe yeesimbawo tebaamuwa si mu nsobi naye bo bwe baateeka ku minzaani baagamba ate oliwo omusajja wa Uganda ey'awamu okusinziira ku byayogedde n'obusobozi bw'atulaga omayoso okwogera kirala ne n'obusobozi tubukulabamu ne tugamba naye omusajja ono yadde agamba Muganda anaatutwalayo ne bagamba ffe katuwende Besigye abandi ne bagamba Museveni tugenda omumaliriza nga Museveni ali waggulu Besigye wakubiri kaakati oyagala kugamba gwagamba nti Ssemujju Nganda mukyamu awo ani yali omukyamu mu 2011 ani yali omukyamu mu 2016 kubaawo wonna Besigye yali awangula like yabanga wakubiri nga Mwami Museveni abeera ali waggulu ono najja Besigye najja
ng'Abaganda abali wano omusajja avaawo n'obululu 10 busatu bonna awamu 0 n'amukuumira n'atamuwa n'agamba tebakubba zero yo kanjikuume ng'ayinza n'okuba akuuma kulaba nga tebakuteeramu obululu obutali bubwo ng'afuusa embega. Kaakati eyo ye background y'ebyobufuzi nti abantu baatuuka okulondawo Besigye ng'Abaganda we bali. Yes, time ekyuse. Fast forward 2017 Robert Kyagulanyi Ssentamu avaayo ku bw'MP agenda ku FDC agenda ku FDC bamuwagire bamuwe kaadi FDC mu makaadi mu principle entuufu nti kuba kantinti yaliwo yali nkambenti ng'abadde mu paalamenti bamusiseeyo mu paalamenti gwe bawangudde nga Kyagulanyi mulungi naye wabadde waaliwo nga ate oli abadde we FDC ate nga bamuyinamu n'essuubi onaaze buzi mumpe. Kaakati ensobi ne bagikola aba FDC naye nga mu mateeka baakola kituufu nti omusajja abadde memba waabwe kantinti okumala ebbanga n'akalulu yakeesitabamu n'abeera namba emu oli n'agamba bamubbye bagamuddemu mukole ki mulonde. Kyagulanyi afuna interest nga omulabi ono atafumiintiriza alaba Besigye yali mu binyo yagaana okuwagira ani Kyagulanyi ne kantinti yali gyali nga yali ne mu parliament atambuddeko mwaka gumu baloopye muloope nga constituency ye lucky enough Kyagulanyi ne yeesimbawo najjira ku ssaawa n'awangula ebyobufuzi ne bituukira awo obulamu ne bukyuka nga tebuliko attachment oweesanga singa yajjira mu FDC yali ajja kuwangula naye ate oluusi yandiyingidde FDC nga muntu we FDC netusigaza babesigye ono omwami omulala yajja n'abakwatamu yani gundi naddala Mafaabi waliwo omulala eyasookawo omuwengulu eyo maama mwerabidde omutegedde naddala Mafaabi yadde Amuliyati nga Bobi Wine amuli wansi Amuliyati yali waggulu tebyandinyo anti bwe kityo bwe kibadde naye Bobi Wine bwe yayita eno nga ye naye n'akola ebyo Mukama Katonda n'amuyisizaawo ne tufuna omuntu kaakati awo we tutambulira kati Ssemujjuŋŋanda tekimugaana. I once heard Kyagulanyi ng'ayogerera Besigye ebikikinike nga Besigye agamba Kyagulanyi nti akalulu kano mukalaba ono musajja ku kalulu ono musajja Museveni ku kalulu temuli musobola pulaani B yadde tugyogeddeko ne waliwo ekirina okukolebwa bwe tuba baakusiga okululaani Museveni. Kyagulanyi w'ebiseera ebyo yalina ebbugumu yalina ebbugumu ng'abawaga ebweru enduulu ewagabuwaza wamaanyi oyo talina kyatugamba n'asituka kankanoonye wano okabazanyire omanyi abantu bawano bazibu bw'obagamba ekigambo balowooza osaaga abo bagamba ekigambo balowooza abo mpalana owulira abo mpalana naye bw'omuzannyira kale kumpi Besigye bw'amala okwogera ekyo amugamba totandika kunyumya bya democracy wano nga omaze okuyimirirawo emirundi ena tolina kyotugamba kamukuwe mwami Kyagulanyi omupadde kamukuwe and they will fight any composition that threatens their position.
Don't talk about democracy and stand 4 times and then on the 5th time you tell people democracy doesn't work. We believe it works. Endulu nekuba kati mwami Kyagulanyi yali akkiririza mu kigenda mu maaso nti democracy waali. Oli amugamba. Besigye agamba Kyagulanyi. Omusajja gwe mugendako mu kalulu. Mumanyi. Mu democracy tasoboka. Bw'onomuzza mu bintu by'oggira koye n'avaayo bubi nnyo. Wanje? Weesimbewo emirundi ennaku gw'okutaano lw'omulaba ggwe. Muli awo mwagala bufu bwammwe nze opposition leader kati gwe kyekikuluma. Abedi Bwanika n'amugamba kyogereko. Aha. He was driving from Rukungiri. Olwo yali anoonya kaadi omukubandi. To go in his house and they arrest him. I'm not among the fools in this country. Ndi mukubawa. Ebyatuukawo ebiseera ebyo nga Bobi Wine tannatuuka ku level eno gy'aliko. Ekiseera kino Bobi Wine kyaliko. Besigye kyaliko ebiseera biri. Era wano mukulu Abedi Bwanika atugamba nti Besigye yeevuganga n'ava e Rukungiri. Najja basobole omukwatira e Kasangati. Nti baamukwatanga bipange. Mbuye tebamufuulinga. Tojja kutulimba musajja gwe. Kimala. Tukuguddemu. Anoonya kaadi olwo. Kaakati olwo. Ssemujju Nganda awulira. Kale bano abasajja tebamanyi kitukola ki? Kituyitamu. Naye amaanyi embuyaga zifuye zizza waabwe. Kankuulira Abedi Bwanika obawulire. Kantandike ne Bobi Wine. The opposition are only concerned about their positions and they will fight any composition that threatens their position. Don't talk about democracy and stand 4 times and then on the 5th time you tell people democracy doesn't work. We believe it works. Endulu nekuba. Banamboze bali awo kuba. Ulira. He was driving from Rukungiri, coming back to Kampala to go in his house and they arrest him. Endulu nekuba. Among the fools in this country. My brain works. Anti alimono olwa pass namanyi bawuli. Obwongo bwe bukola. Muzibu. The channel is here. General Mugisha Muntu Wali. Commander of the UPDF. Muzibu nnyo. Ulira. How can they deploy around Kasangati a full battalion and Honorable and Kano Chiza Besigye, you appear at Bata mini Bata. I'm not among the fools in this country. Have had accusations against me personally and against organizations that I'm associated with. But those allegations, from what I have heard, have not been in any form substantiated to say, this is why we say this is why we say this is the evidence. They have not been substantiated in any form or manner. And my intention is to totally avoid any response to them. I have no intention whatsoever to respond to them. I will continue to be focused on our own agenda, which does not conflict in any way with the agendas of other people. The 4-time presidential candidate maintains that is one person who would like to see a strong and united opposition. And I continue to suggest that we should have a public conversation, all of us, all those who seek change, that we should, because the change we seek for is for the country, is for the people, for all Ugandans. We act in the interest of all Ugandans. So since we seem not to be on the same page on these issues, one of the ways to resolve it is to have a public conversation that, people power sit here, FDC, maybe DP block or whatever sit here, people's government sit here, and we discuss in the view of all Ugandans. Kati njagala kubuuza. Oli wasomako. Otegeera bulungi. Obadde mu Uganda.
togenda na bugumu toli ku kadodi bagambye bati jakadukira gyolaga owulidde abantu babiri omwalumbye oli mulala agamba sigenda kulumba bwe naalumba kijja kutujja ku mulamwa naye tutuule tusigale ku fokasi yaffe Ssemujju Nganda akugamba kuwono kwesiva koggo omulaba awala na Kyagulanyi tomuwadde ensonga sooka ozannyire mukulu oli aliwa muzeeyi bulevu muzeeyi bulevu muzeeyi bulevu yagenda okugyayo ensonga eno oba tusooke tuzanye ekigundi abadde akimanyi nti bagenda mukwatira ku misango egyo abadde kwali ne Ssennyonyi babadde bakimanyi bulungi bagenda bakwata abateeke ku fayiro ya Anita kwe bali Ssemujju ali ku fayirezi ezimwetaagisa Ssennyonyi alina fayirezi bamulinkinga mu ddiiru za Anita bamulinkinga ku bya Dduyiro Ssemujju bamulinkinga ku ddiiru za Anita bamulinkinga ku bintu bya Besigye era olunaku lwe babadde bagenda okukwata Ssemujju he got information at 9:30 p.m. Naayitamu. Njagala kubuuza. He got information naye yennyini akimanyi. Information yagifuna ku ssaawa 3 n'ekitundu ez'ekiro. Naayitamu. I got information ku ssaawa emu ey'akawungeezi nti bagenda kukwata Ssemujju. Singa tuddamu okulabako Ssemujju. Mbuuza abantu be. Ayoge omusajja wangamba issue atuwadde ensonga eziddusaani Ssemujju nti fayiro emu emulinkinga ku misango gya Anita Among kuba yali mukwano gwe fayiro ey'okubiri emulinkinga ku misango gya Besigye Ssemujju ezya Besigye fayiro eno gy'owulira owulidde katunoonye Haji Ssebulevu Haji Ssebulevu aliwa leka makufunire wano munnoonyezaawo okay leka mufune wano munfuniraawo kati nga ye Ssemujju Nganda ensonga ezamuddusa mu ggwanga ziri linked nga bwe bazikugambye sijja kuba nti njogeranga agamba nti bamusamoninze nenzirabako n'ebiteeberezebwayo okusinziira ku ye nti bya bufuzi oba tukwataganye Ssebulevu oyo Haji Ssebulevu seeka oba mutayirizi naye kangire kankuzanyireyo ekyayogera yagamba okusinziira ku byalaba Ssemujju Nganda ono si musajja mulungi mu bantu abawalana Kyagulanyi tamwagala kati atandise omwessaako nyina n'amaloboozi amalala agagamba nti Ssemujju atandise okweteeka kwani ayagala kumubega nsonga ki emubegesa katusooke tuwulirizeewo wano gwe naawe omulabi tukozese ku bwongo bwaffe tulabe abantu bali mu kuwagira kinyumu waliwo ensonga tewali katuzanye sooka okwatemu awo kankuzanyire Haji ono si Haji musajja musira musimaye Seeka Bulevu Haji Ssebulevu ku bantu kye babadde bajja bamuteekako wulira Ekyaki. nti mbega aha abega banne bannabyabufuzi lwaki oyo yagaana okukkiriza Kyagulanyi Bobi Wine okuva lwe yajja mu byobufuzi yagaana era nga ye buli kyakola yakijabuula ati buli kye yakolanga nga yakijabuula ati yagaana ngera talibaako ku mpewo za leediyo wadde ku TV n'amwogerako kyekyo kye yakoze gyekiri ekyalina obusobozi abada oyo Haji Ssebulevu genda maaso n'abampuliriza simutemerera jjayo obujulizi kubanga nze bwe njagala kya wano yamwogerako bw'ati atandise kati kubanga kati ekimwogeza bw'atyo amusemberere waali afa musembera kubanga amumanyi gyali naye gyali owulira bonna bafuuse baani Bonna bafuuse bawaŋŋanguse kati anyoonya muwaŋŋanguse munne ng'amaze kwogera bigambo eno kutereeza
nakwetonda kankuweyo kimu mpeera ddala oba baali baggulawo ofiisi eya PFF Wulira wano. eya Nuupu eyo njijukira bulungi Baali bonna baggwayo kutereeza Wulira wano. nakwetonda kankuweyo kimu Wa wano wenjagala okukoma. oba baali baggulawo ofiisi eya PFF eya Nuupu eyo njijukira bulungi yes bonna baggwayo Baani. balukwago babeesige N'abatali b'NUP. n'abatali oyo teyajja okutongoza ekitebe ekitebe ekyebutereevu teyajja nebwese mu Uganda teyalabikako naye yalimu mu ggwanga nga talina kyali era bwe yamala yali ku CBS ne bamubuuza nga towalabiseeko ko ye ebigambo byengeri gye yabyogeranga nga bw'asekereza bw'ati kyatu tekyetaagisa oli olw'okubadde agguddewo amaka kutumalayo ffenna abamu balina okusigala abamu ate tekyali kubanga era tewaaliwo kyonyo kyamakulu kye bagenda kukola nakwogera tewali nsonga kubanga kiye ekitebe kyabwe kya Nuupu. Kadi Haji Ssebulevu. Nina kyembuuza Muzeeyi Ssebulevu. Kiri ekitebe kyabwe si kya Nuupu. Gw'olaba si kya Nuupu. Nga tonnabanja Museveni kujja ku kitebe ekyo kuba byonna bibiina bya bufuzi. Nze ndowooza PFF yaggulawo ekibiina kyayo. Ekitebe kyayo gundi Bamunyagwa ne baggulawo ekitebe kyabwe wali kujja Kalanda. Mwami gundi ne baggulawo ekisinde kyabwe gye baali awo ku Namirembe Road. Ono Mathias Mpuuga. Bobi Wine wamulabayo ku ebyo ebitebe byabwe. Yagendayo n'abiggulawo. Gw'okiraba otya? Lwaki omutima gwo gukugamba Mwami Ssebulevu nti omuntu kwegamba katala olaba n'obusiraamu bw'okkiririzaamu kankuwa eddiini zombi. Yesu we yali tannafa nga tannattibwa abajeemu yabalekawo nga aleseewo abantu basigale nga batambuza n'abagamba musigale nga mubuulira abantu okumpi awo newwa nja kukomawo mu bwangu mwe muva ebigambo enjiri Christianity nti abakkiririza mu Yesu batandika okubuulira abalala ekigambo ekibazza eri ki Yesu. The same way Nabi Muhammad, peace be upon him, yalekawo era abatali bakkiriza. Teyalekako kintu nti mubatte. Teyalekako kintu nti mubaboole. Wabula yagamba abantu mubabuulire obusiraamu ebirungi ebibiri mu busiraamu. Bayingira obusiraamu. Era njagala kutegeeza Mwami Ssebulevu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yafiira kaabe jjajjaawo teyali musiraamu. Naye singa yalina enjiri ng'eyiyo jjajjaawo yali wakubanga yattibwa. Singa tetukulina. Enjiri egamba ye takkaanya na muntu. Waliwo omukatuli Christian agamba obusiraamu nedda. Ng'ali anywa omwenge gwe, ali embizzi ye, ng'akolagana n'abasiraamu bulungi abayita ku mikolo nabo ne bamuyita. Najja oba n'atakola ki? N'atajja. Tekitegeeza nti enkya mukere mukume ennyumba y'omuliro. Naye osobola obutakkaanya na buli kintu ekikolebwa obukatuliki. Ye Ssemujju teyakkiririza mu Bobi Wine okusinziira ku mboozi ye ng'eno eyiyo. Nkuzanyidde ku Kyagulanyi Ssentamu nga
omusajja amugamba Besigye kati gwe ekyo kyogerako kisinga waliwo FDC. Mwami Seberevu kuba emyaka gy'olina tolaga nti watandise jjo byabufuzi. By the time wewagirira Besigye manya wewagirira Bobi Wine olina kubi wasooka okuwagira. Wewagirira biri wali olowooza wali osana kukwatibwa ottibwe. No. Eddembero lyeryo lye bakuwa. Endowooza yoyo bw'egamba era nze sikuvunaana kuwagira Bobi Wine. Aha. Gwe bw'otuula awo byayogera ne byakola ky'ogamba kiriya ono ye musajja omutuufu kalaasi. Naye ezo enjawukana yange naawe kulowooza nti omuntu ali mu FDC ng'atembeeta enjiri ye eya FDC nga mwalabe essuubi. Mukyamu nnyonnyonya babinnyonnyo nedda gwe byewamugamba oyinza okuba ne bwe mugamba bituufu naye nga ye yagaana obbitegeera. Okitegeera mukadde wange. Oyina bakulu banno bwe mwenkana. Bo bawagira NRM nga wooli. Oyina reasons lwaki gwe tewawagira NRM. Bakutte. Ndi ku myaka gy'olina NRM yakusangawo baava mu nsiko bakutte busi. Eddembero likugamba nti nedda nze njagala Bobi Wine. Gwe ndabamu omumuli. Nga bwe nkuwadde ebyokulabirako mu ntandikwa ne nkubuuza nti mu 2011 mu 2016 Abaganda beesimbawo proudly tewabalonda. Owalana Kabaka, owalana Mengo, owalana Baganda. Anse yinza okuba nedda nga bwe baayogera tebaakuconvincinga. Naye gwe oyagala tukikyuse tugambe nti owalana Buganda olw'okuba tewalonda Baganda. Bwe ntyo bwe mbiraba. Gwe obiraba otya? Because ensonga ezimu twagala tuzitunulire widely. Tukubuuza ekibuuzo kiddemu oba kikuleme. Nze bwe ntyo bwe ndaba ensonga ezo. Gwe nga ggwe omuntu oziraba otya? Ssemujju Nganda tannabagambako nti awagira Bobi Wine. Ekyo mukijjewo. Ssemujju Nganda tannabagambako nti Kyagulanyi yali mutuufu bwe yali e Uganda. Tannakibagambako. Wabula yakugambye nti okwetegula ekibambulira yali mutuufu. Mbalabe bangi nnyo. Ssemujju Nganda wa FDC. Naye ali mu struggle ng'abalala. Nti babadde bakwata abantu. Base noono. Nti essaawa eno Lukwago ali munda. Si wa Nuupu. Muganda wange wayiswa mu ffumbiro gw'ensabira bate. Ali munda. Ne Lukwago musabira bamute. Ebibiina tebikwatagana. Retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Muzeeyi gwe wali omu kubalowooza nti akola bubadi. Ali mu myaka 2 ali munda. Abasajja tebalina nanteekateeka emuta. Yazirika n'okuzirika awo Besigye. Baabasajja bagamba emisango gy'ayina okugivunaanwa. Yagamba talina musango n'ogu. Yagamba talina musango n'ogumba gumusomere wali. Bali bamugamba emisango gyo fayiro zo tuzirina. Era ku fayiro abalina okubaako ne mukulu waali. Ssemujju Nganda. Ne Erias Lukwago waali. N'amannya amalala saagala kwefuula muwaabi. Kakati naye naakugamba ne gundi yabadde kati amwagaza ki? Gwe mukulaba ku nti kwegamba Ssemujju Nganda essaawa eno yeetaaga nnyo Bobi Wine agenda muyamba kyebweru. Agabayo mirimo, agaba butuuze. Mu kwogera kuwawulidde Ssemujju Nganda amwagaza ki? Ssemujju Nganda nno musajja mugagga nga Bobi Wine. Bonna basobola okwebeezaawo. Naye yabadde akireeta mu collective struggle nti embeera gye tulimu yakatyabaga. Era omukulu oli yakola bw'ati ne bw'ati yali mutuufu. Olwose n'okyogera sitannakugamba osanyukira bwereere. Ssemujju wa musajja akkiririzamu PFF
Ssemujju musajja akkiririza mu retired Kano Dr. Kizza Besigye. Naye Ssemujju Nganda mu byonna ng'amaze okubikola musajja wa opposition asobola okubuulira ebituufu. Lwakuba olumu bw'aba ayogera gw'atayagala kuchallenge nga kikuluma. Bino ebigambo byayogedde leero yabigambako omukulu Muwanga Kivumbi. Yabigambako Muwanga Kivumbi bwe wabiraba baaliko ku show emu. Teekako ku YouTube wa TikTok oteekemu Muwanga Kivumbi versus Ssemujju Nganda. Ojja biwulira nga buli omu alwanira ludda lwe. Kivumbi ali wa Nuupu akuba PFF ne Muwanga ne Ssemujju amugamba owabufote embeera eyo ya buntu buli omu asindika kike. Otherwise Arsenal bwe yanditutte ekikopo abamani nga babaga abagalewo. Naye osanga eyo ziridizi Sunderland Wigan zaddayo dda naye obusaawe sebo obusanga bujjudde. Kaakati gwe ssebo oyagala gamba otya olw'okuba Arsenal yatutte ekikopo olw'okuba Man U nti olw'okuba yali ku top kati yazze y'amaanyi because yali 16-15 Leicester City yatwalira ekikopo Moze kebera kaawo kati yajjanga bw'olaba Nuupu neekuba buli kintu amaanyi negafuna nekola kyebyaddala n'ekikopo n'ekitwala. Kati oyagala kugamba omuwagizi yene yali tawagira Leicester City kugamba yali avunaanwa 2016 kati kitegeeza nti yafuna abawagizi bangi Leicester City ku season eyo n'abantu abali mu kitundu kyayo ndozere London yao. Kakati gwogamba kikyamu kati buli omu taliiwo oyagala tukole tutya ng'omuwagizi ali eyo. Nze ndowooza collectively twanditudde wamu nga bwe tulowooza nti tuli ba opposition ne tulwanira wamu ne tulaba ebizibu byaffe biri luddawa. Nalabye waliwo yavumiriddemu omwami omu yabuuzizza ekibuuzo ano ne yavudde mu kkomera ne bagamba mbu enviiri nkulu Machete. Kati ku maanyi g'omuntu omanyi abantu balina ekizibu mu nsi eno. Oli yatuuse n'okuvayo ne bavumirira Machete atulimba nnyo omuntu kyona abadde mu kkomera laba enviiri bwe zibadde. Tugambe nti tabadde mu kkomera ky'oba otugamba kubanga kati gwavunaana Machete okuba n'enviiri era n'otandika kikufuukira ekizibu. Olinga agamba nti Machete okuba mu kkomera wali oyagala dde ng'okutwa okumu tekuliiko yazze gombi kwegali musango. Lwaki enjala mweziri? Nze ndowooza wandibuuziza bwebuuza Machete agenda kutandikira wa? Machete atandise atya obulamu kaavudde mu kkomera? Naye gwe oli awo ogamba yavuddeyo atya? Nalabako abavubuka be baata nalabako abaateebwa okuva mu kkomera kabamu ab'opposition abo bakolaganye ne gavumenti baatuliddemu olukwe abyogera ali bweru. Nze mba njagala oli agamba nti gwe baakusibira luddawa kitalya tugende kangulaga we basiba abantu tugende basibe munze. Bw'obaawo tosobola kutuukawo famire ye erya enywa abaana basoma omusaala ofuna bw'oba mu katulu kye omwengo onywa endongo okuba omusiraamu kapirawo kakaaba buli kimu kitambula. Munna ali mu kkomera ogamba bano bali mu malala bakulu mulekerawo mu kuzannyira mu buzannya. Gwe kyolaba akola ng'olaba gwe okisobola genda okikole. Naawe gendayokko genda ku poliisi obagala njagala kunsibamu bano abaawano. So bwento bwe mbiraba nkusibula nkugamba nti ekijimusa weekiri sizoni y'emmwanyi yatuuse abalimi enkuba yatandise. Teweemenya omulimi tomenyeka. Mmwanyi bitooke n'ebirime ebirala emmwanyi naddala sizoni eno omaze ebbanga oyine bumwanyi bwa bakiyita batya ekintu ekyemmwanyi babibya naye mu kitwale ng'obumwanyi buli awo bwalemera ku ttaka kali mu myaka 2 gumu emeka oyine emmwanyi zo ziri awo oyagala zigimuke oyagala zikuwa amagoba ekigimusa bakiyita fatiso. Kano ke kaseera akatuufu
era nyina abalimi bange omuwe Gomba mulala yavudde Jinja waliwo gwe nabiweereza Embaale waliwo omukyala ali wewano Mityana ensawo ndo zawazifunye bulungi yafunye ensawo 40 zatuuse bulungi nyina omukulu akola Jinja Referral Hospital yafunye ensawo 6 nyina munanga akedde wano akedde kunkubira ali Naruvule yatutte ensawo 5 kijimusa bakiyita fatiso kikwate mmwanyi kijimusa kibayita fatiso nekijongera obutabi buno obugendako emmwanyi nomanya nti kuba kubaddeko obuntu 10 bugenda fuuka 17 olw'obugimu bwakyo nekijigaziya negejja era olina okuba sitedde kiyinza ogibaza neekutuka kino ekijimusa kikambwe bw'olaba nkulimba ngamba ntwalako ku misiri okuli fatiso jangu nkubira ekijimusa bakiyita fatiso naddala gwe omulimu w'emmwanyi saagala wejjuse akano ke kaseera nkubira ku 0701 55 85 63 ekijimusa bakiyita fatiso nkirina wano ewa Kiseke mabega wa Kisoka wali warehouse yaffe ey'amaanyi mpereze nkuwa ekijimusa kya fatiso kino ne wano ate mwabaagala ensawo 10 meka nsobola n'okikuteera ku taxi kasita tukkaanya n'osasula ebisale tuwetaaga kujja Kampala onkubira bukubizi 0701 55 85 63 ekijimusa bakiyita fatiso tulime kano ke kaseera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.